Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gyosinzira okuba ng'otulabye tukwagala nnyo. Guno omukutu baguyita There Is Still Hope. Tulina There Is Still Hope 2 teach ne testimony byonna osobola okuba nga ate otusangayo. Kama tukwebaza akuba ng'oli mulungi tukuddiza ekitiibwa n'amatendo atwanza mu obutukuvu bajja tulungamye mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amen. Nange nkulamusizaako nga wena ayeekuumira ku There Is Still Hope okola kyamaanyi nnyo okuba okugoberera mu Kristo Yesu. Kale olunaku leero njala tutunuulire ku do this every morning to clearly see your vision in the spiritual realm. Ongame jakivunula. Nakulese ng'obataasizza. Twagambe tuti. Kale kikyoteekeddwa okukola buli makya. Osobola okuba nga olaba bulungi bwekiri ebyo okwolesebwako okusinziira mu nsi ey'omwoyo. Yongedde n'obayambira ddala. Enyongera ate n'enjogera okiggonzagonza. Kituufu. Omanyi okulaba mwoyo si kya buli omu. Si kya buli omu. To see the spiritual realm is not for everyone. And it's not compulsory. Si kyateeka nti oteekeddwa okulaba. Is desirable. It's for a chosen one. Kyabobokaboka abalondemu. Kyabalonde ate okyeyagaliza. Okyeyagaliza oba okiyayaana. Olina okulaba okukola ki? Okuyaayaana. Sooka okiweebwe. Buli wolemererwa okulaba what's going on in the spiritual realm. Yes, sir. Oba ogenda tambula as a blind Christian. Ogenda kutambula nga omukristaayo omuzibe. Omuzibi ddala atamanyi gy'alaga atamanyi gy'ava agenda otomera buli kiramu. So okulaba mu nsi y'omwoyo kintu kirungi nnyo. Kituufu nnyo. Kikuyamba okulaba gy'ova n'okulengera gy'olaga bwe kiri n'ebikwetoolodde. The surroundings. Agati bintu bibiri. Yes, sir. By'oteekeddwa okukola buli ku makya. Obanga onoolaba bulungi biki ebigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo. Mpuliriza. Ebiseera by'eddembe ojja kusoma Yobu 33. Yes, sir. Ojja taliako 15 oba 14-15. Aba Mukama ayogera okuyita mu birooto bwe kiri. Ate awo tusinza okuba nga ate tufokasinga nnyo. Tutaddewo essira. Kubanga abasinga we bamanyi tuteekaawo okugamba weewaawo sookozesa nekya sookozesa omuntu bwe kiri. Naye omuntu omwetamese n'agamba kansabe ndabe Mukama kyanziramu ng'ayagala aloote. Alinda aloote. Naye nga butasobola kuwa information oba oddayo n'otunula butunulizi nature nebaako kyekommunicatinga. Kakati bano abalokole b'okuloota be baba bakyali ku mata bali kututa. Okuloota si kubi, okolesebwa ku si kubi. Kituufu. In fact it's one of the commonest and easiest means. Yengeri ennyangu ennyo era ekyasinze okuba ng'erabika Katonda gy'akozesa okukola ki? Okwogera naffe. Kakati bino ebibiri bigenda kuyamba n'okujjukira ebirooto byonna by'okoze ki? Byemba ndoose ng'obyerabira. Okimanyi nti buli w'owumulawo oti waliwo kye tuyita spiritual transactions is taking a place. Waliwo okukyusibwa kw'omwoyo muntu. Buli ddakiika, buli sekendi, buli katikitiki, buli microsecond. Naye mbakoze mu bukozi bwe nti waliwo spiritual transaction taking the place. Supiidi nnyo. Kakati zino spiritual transactions ezimu togenda ziraba. Sijja ziraba n'amaaso gaabo g'omubiri. Kituufu. Endala ne mu nsi y'omwoyo oyinza obutaziraba. Njinza okutuukawo n'otaziraba. Neera nesibitegeera. Oluusi ng'omulaba azibbye. Ekyokubiri ng'ayiwa spiritual level eri down ng'eri wansi. Ziyinza obeerawo n'otazitegeera. Era kyo kituufu nti zibaddewo. Kakati ekintu kisookera ddala ky'olina okukola mu bulamu. Always be current with God. Always be current with God. Vunula. Nti oteekeddwa okuba ng'olina Katonda bulijjo. Kibulamu naye era si wabi. Mumanyi mupulani batwanga fair good. At least ka fair good. Awe bagudu. Bagudu.
Baggulu. Kati badoyagala ka excellence. Kati kino kyentegeeza nti olina okubeera ku page yemu ne Katonda buli ssaawa. Mu layini yemu. Buli dakiika. Nti oyiba tulina abalokola abakyali katugeza Katonda bali ku page 100 bakyali ku page 1. Tekisoboka. Obeera abantu basaba gumu. Okusaba si kwe kubeera ku page yemu ne Katonda. Ati ffe tuba tumanyi ojjoguma okusaba Katonda muba muti. Wale lyoteekeddwa okukola. Kakati kino ngera kinyonnyola mu example eri mu lubereberye 22. Lubereberye 22. Bajja gyosomera bakutawaanya bawo omwaka yonna gisome. Kituufu. Niffe tugenda kusingolingamu awasooka Mukama yagamba Abraham bwe kiri genda osaddaako omwana n'amulagira nti genda. Katonda yakola ki? Yamugamba. Abraham era n'agenda. Kati Abraham wagenda Essebo aba agaludde ekiso asale omwana. Mukama nadda n'akomawo n'amugamba tomusala muleke. Okitegedde? Nkitegeera. N'akola ki? N'amuleka n'amuwali omwana gw'endiga. Kati Abraham singa teyali ku page emu ne Katonda yali agenda kuwakanya eddoboozi eryokubiri agambe ono sitaani ono. Mukama yaŋŋambye tasobola kwekyusa anti wetyo wetugamba omanyi Katonda waffe si mwana wa muntu ogubanga the author of confusion. Tegeezaawo Katonda alinga ntabula obutabuzi. Ono sitaani ayagala kunnemesa tegeza saddaaka ya Katonda nokola saddaaka mpulira. Mukama yaŋŋambira from day one omusajja wange kale katasobola kujja n'aŋŋamba omusajja oyo mwesonyiwa musajja muleke. ono sitaani awedde emirimu. Kati buli wobeera current with God ofuna instructions empya, ofuna ebiragiro buli dakiika buli seconds waliwo reloading. Buli kaseera baba kwongera ku bwongezi. Buli kaseera Katonda abaako ekipya kyakugamba. Ekisa kyejjo, the grace of yesterday cannot help you today. Ekisobokera. Ekyo kituufu. Ekyaleero oyetaaga okisabe. Kituufu. Akikuwe. Akimpe mpitewo. Kati obuzibu bwe buli nti ffe abalokola abasinga we are not on the same page with God. Though we are in the same line. Tusobola okuba mu layini emu naye nga tetuli ku peegi ye. Kijja kitya. Omanyi abazungu mwogera obugambo. So okubeera mu lugendo lwe lumu. Naye ate tuli ku peegi ye. Ate tuli ku peegi yemu. How come? So wanga tugenda Kampala. Nga nze emmotoka gyendimu eri mukono. Kituufu. Gwoli Lugazi. Nze ndi Lugazi. Tuli mu lugendo lwe lumu. Tetuli ku peegi yemu. Okitegedde? Nkiraba. Kakati tuyinza okubanga mu lugendo lw'obulokozi tuli wamu ne Kristo. Kituufu. Naye nga tuli ku peegi yemu naye. Naye nze ndaba era kyekimu gyebisi bwe basinga saabwe. Tuli mu lugendo n'epeegi tulinga abagisomebwa. Ali wala yakuleka kilometers. Kyetegeeza nti tokkiriza n'akuleka wadde sekendi. Olina kubeera updated every day, every second, every day, every second. Katikiti akayitawo olina okubeera buli katikiti ensi ey'omwoyo wabaawo information efuluma. Kati gwe information gy'olina ya 2010 gy'oliko eya Katonda gye yakuwa gy'oliko gy'onywereddeko naye kyokka from 2010 up to now tewali instructions mpya zeyagala. Mpitirivu. Ati kyekyo mpitirivu nnyo. Awo muyaaye mwatukubidde. Atukubira awo. Ayinza okuleka n'obeera mu lugendo nga toli ku layini. Kati ate awo bigenda kumenya. Bimenyera ddala. Ogenda kubuusabuusa. Ogenda kwemulugunya. Ate kakati ogenze n'oyogera ali n'ogamba nti Mukama yampa omwami. Ate aŋŋamba ate tubikyuse. Kisoboka kitya? Andi kati olinaso kwogera mu 2023 abajjamira oyo mwami wo banagamba oyo Saala
Yewuyo mukyalawo. Kati between 223 paka na a lot has happened. Bingi bituuseewo. Tujula tetunabeera ffenna. Ekyo kituufu. A lot has happened. Kati awo Sarah ayinza okuba yava mu kisa. Ayinza okuba yava mu kisa. Kituufu. Ayinza okuba nga waliwo ebirala bye yagendamu. Kati mukala n'agamba sooka olindemu. Muleke. Sooka omuwummule. Tubasabira. Nawulira eddoboozi lya Katonda bulungi nti gweki gwe mwami wange. Ffe tulemerako ne tumusabira omu ajatereera. Kama sajja ono muyamba akomewo. Ate manyi kizibu kye tulina. Twagala tukole paati ya Katonda. Tumuyambako. Tumuyambe. Emikugu gye muzitoyeredde mingi. Omanye ensi nnene. Bw'olina eyiyo. Ate talikola yiyo ne woliwo oyagala otya. Paati gy'olina okukola nga ggwe ne woliwo oyagala otya. Katonda taligikola. Taligikola. Gw'olina ogyekola ki? Okugyekolera. Gw'olina ogyekolera. Bwe kiri. Kati ate n'eya Katonda n'oba oyagala otya. Sisobola gikola. Toligikola. Kyo kituufu. Yennyini alina okukola ki? Alina okugyekolera. Kati we must be always current with God. Kye kyayamba Abraham. Kye kyamuyamba. Singa teyali current. Simanyi oba Katonda gundi gye yamusuubiza yali gijjeewa. Nti alibeera taata w'amawanga. Ali kati yayagala kutta. Okitegedde nkitegeera. Ne test yali agigudde. Kyo kituufu. Okimanyi test nnyingi zetuguddwa kuba tetuli current with God. Kitirivu nnyo. Okitegeera? Kale eyo namba ki? Enamba emu. Kati namba 2 ate nga yenkulu ennyo. So lwaki ngisembeza tugenda gimalako dakiika eziwera. Essebu. Be still. Be still. Kibayita okugumiikiriza. Oba kubanga kuyimirira. Kati ojja kusoma basomereyo. Basomereyo Zabbuli enkaaga mu 46. Zabbuli 46. Olunyiriri olw'ekkumi. Ati nabo mu biseera eby'eddembe bajja kwesomera Zabbuli ey'ekinaana n'olwokuna. Kale agamba nti tuli mu Zabbuli 46 n'olunyiriri luno nkuterwa 10 mu ngalo zange. Agamba nti musirike mumanye nga nze Katonda. Naagulumizibwanga mu mawanga. Naagulumizibwanga mu nsi. Kati musirike nga y'oluzungu kyegamba be still. Musirikire, musirike. Still kirimu kye tuyita total silence. Kirimu meditation. Kirimu patience. Kirimu okubanga egonjebwa. Kakati kye tugamba be still nti buli kumakya bw'ozuukuka kye tusosoga abeera ku peegi emu ne Katonda. Bwe kiri. Ekyokubiri nti do not jump out of your bed oba rush to start your activities. Kwegamba n'osituka kasuuka n'okasuka eri. Buli w'osituka nga topapira kutandikira ku bibyo. Soko omulemu waliwo transactions ezikoleddwa weewaawo gwe tojjukira wadde n'ekiroto n'ekimu naye oyagala toyagala waliwo transactions ezikoleddwa endala sitaani azibbye. Bwe kiri. Kakati be still egenda kuyamba to reload byonna ebibadde bibbiddwa mu nsi eyo. olaba wano tulina hanking. Bwe kiri. Omuntu ayingira mu system mu computer n'abbamu byonna byakola information gy'ayagala. Kati ne sitaani akikola. Akola hanking. Agenda mu nsi ey'omwoyo n'ahankingamu information. Kitegeera. Kati omuntu ahankinga essimu yo basobola okuweereza message negenda wooli omuntu egenda wooli kati yakufuga oba ogifuna oba togifuna. Kati ne sitaani akikola. Ahankinga information zaffe ezitusindikibwa nazibba. Kati be still ekuyamba to reload every hanked information. Kati obuzibu bwatulina ffe abarokole we uzukuka wote simu gy'osooka mu ngalo. WhatsApp n'oziddamu zonna. Email n'okolaki n'oziddamu zonna.
nakalabe nengenda kujja kusawanya ali kumkusanya nkale ndi kujja ndi wano ndi blushinga nasenya nanywa chai we nakola ki agenda ku mulimu. That's very dangerous. Kyabulabe nno. Very very dangerous. Kubanga waliwo transactions ezikoleddwa nga tomanyi. Oli awo tobitegedde. Bazitutte. Kati being still kwe kuzunguka n'otwalayo eddakiika nga 2 oba 3 nosooka osiriikiriramuko. Oba olina instrumental noteekamu worship yonna egenda okukuyambako okugenda very quickly into the spiritual realm. Bwe kiri ogiteekako ka background nosooka osiriikirira. Then you switch your minds in the spiritual realm. Bwe kiri akubuulire waliwo ebintu byeweerabira ogenda nako bijjuka. Ate omanyi egundi egyotugamba etuyamba nako nti n'omubi byaba akutaddemu Katonda akuddiza naga olaba kino bakikusizeemu kino na kino waliwo ekyabaddewo mu nsi eyo ogenda tandika n'okujjukira ebintu by'otaalose biba byabadde okuba babibbye ogenda tandika okujjukira ebintu bingi Katonda agenda kuwa instructions of the day ez'olunaku. omanyi ekizibu kye tulina twamanyira nnyo okusaba kwokka. No, but let me tell you, being still or silence, meditation, nayo is a big weapon. Kyakulansa kyamaanyi nnyo ekyo. Bakuba nti kati bane oba twawunze omanyi tulina okugenda olutalo lw'omwoyo olwo tulimanyiikivu bingi ebitukwata. Kibala olwogera mu kusala n'atayogera kwate n'ekintu nakino. Andi kyasamba nsabye. What's prayer? Njogera naye. Prayer is a conversation between you and God. Which is a dialogue. Kwakukubaganya birungi. Not monologue. Yababiri. Eba yababiri. Kati okusaba waliwo party ng'ogenda kwogera. Osiriikiremu. Waliwo party nga yogenda sirika naye ayogere. Kati twogera. Kati w'olina osirikira ayogere ogenda mu bibyo. Minds out ziba busy ne wa communicating atoke na kitegeera. That's why it's not advisable immediately after prayer no kunumba bukunumbi n'ogenda. Take some 5 minutes or 10 in silence. Osiriikiriremukko. Osiriikirire. Bwe kiri naye bameka kitaffe ali muggulu nga yali eri obwakabaka wabujje ate munnaye naye tugikuba endobo kitaffe ali muggulu twemera yaffe ya leero tagimalayo obanga obwakabaka n'ekitiibwa n'obuyinza amina. kale bingi ebintu bye tusubiddwa mu nsi ey'omwoyo bingi bye tutagenda kulaba bingi bye tutagenda kubikulirwa biyitirivu nnyo lwakubanga tulina waasiwaasi waasiwaasi abalokole gwe tulina ennaku zino ali biyoni konfu kala tumubipingako bubipizi gyoli naye nga being still nokeera kumanya you have to program yourself kitegedde oba omanyi ku mulimu baisaawa emu ogenda beerako kikulabisa tv paka saa 9 anonya kulaba bigenda mu nsi bireme okugwawo nga tamanyi. You have to have principles in your life. N'okubeerako n'ebyotambulirako mu bulamu setting a standard. Ekyo gano kisaawa emu n'obeera ku mulimu nowa tv nako masaawa enti either nsabe then ku saawa eziti nzuukuke nsabe omulemu kati njafunayo obudde ku makya wemba ninotoka kusaawa emu nyizo zuka 11 nenfuna eddakiika zange agasa mbeera awo nkwera kwa Mukama being still osiriikiriramuko okitegedde womala dakiika 3 negakumala okwetegeka wana nekumala otambula n'otuuka ng'oli mu budde bwennyini ayo oba nga tokisobole wano ku 9 ozikukira kikole lumu kigwe naye bannaaye we are never still before God. Balamu ate isoddawo olowooze omuntu asaba nga n'essaawa agirina kama
naye baba njo njakusabira wanaawa sawa namba kasaba dakiika 3 nongenderera ngenze no mumutano 5 sacha mkama Yesu Kristo magaya katonda okwata n'omwendo bera kuno bwo sacha mkama Yesu Kristo ate oluka gatwala edda kiko kitwala mpala ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo pagesa ayo wegwayo naye nakumanya ero beere mubeewana abasabira wana wena ne digiri okusaba ng'otunatuna ku ssaawa omala biseera omala budde bwo biveeko bilya buli kawunga ku makya byesonyiwe double minded endowooza ebbiri James yakyogerako talifuna kaluntu konna kalungi okuva eri katonda kyo kituufu kati being still is very important aibi si kyakumasha kyokka otukayo kumasha but anytime you get osobola okubeera ne mu ofiisi yo n'osiriikirira naye bintu bino nokkiriza eggulu neriprojectinga nerikuteerawo neririloadinga ekyo kituufu kitegedde ne banange mu maaso ga Katonda tubanga abatudde ku misumaali tegituga olaba service zokka tugenda sawa nekitundu service omuntu afuluma emirundi 8 olunaku essaawa kalate ogambe sitiiru yanaki kale lwekkiriza Kristo abeere omulokozi era mukama w'obulamu bwo lwaleero ajja kuyamba si byangu sitiiru gyanaye being still and current mukama ajja kuwa ekisa ekyo batugire obutuva wano uganda najja kuva abatwala Kristo ono omusajja ayagala kunsiikulira mpalana yaweerere yakungubya mayinja nkyali mulamu mpulidde ekigambo kukkiriza obeera omulokozi saasira obutali butuukirivu naye mbadde sikuwabudde nyamba wampa ekisa osobola okuyimirira ate nga ogwo bw'oyagala amina era amina ddala kale ndowooza katutulemu katono nnyo wetukomawo tugenda kulaba eno yo baba wetaaga ogiwulirize ekyo kituufu information kyeki mu Luganda bayita eggulire amawulire information ebikwatako anti kati fe batugamba information mu mawulire ate news mbunago mawulire bamatizi wa information wangamba mawulire nti amawulire gange ki ebikwatako ebikukwatako kakati tugenda kulaba information witches or devil agents ask before casting spells on you or in you nti waliwo ebintu ebibuuzo oba data oba banjiyite ntya kyekyo kyotugambye ebikukwatako abalogo bibabuuza oba abakozi ba sitaani bibatera nnyo buuza babuuliriza nnyo nga tannabaako kibi kyakola mu bulamu kasi owulira ebibuuzo ebyo kasi olaba omuntu abuuliriza ebibuuzo ebyo oyo naalina mission alina kyagala okunkunoonyo twagala okulaba tulabe oleme kugwa muki mu nyeebwa kituufu kale mwabali ku TikTok tukugambye nti bintu bibiri byoteekeddwa okukola bwe kiri nga wakazuukuka ewaawo ne mu biseera ebirala osobola bikola bigenda kukuyamba okubanga ojjukira ebirooto byo byonna ebyabula oba ebyabbibwa omulabe sitaani ate bigenda kukuyamba okulaba obulungi ennyo mu nsi ey'omwoyo okuwolesebwako kulimiridde kutya mu nsi ey'omwoyo ekisooka tugambye be current with God bibereberye 22 bajja gyesomera beera ku layini emu ne Mukama ne Katonda tokkiriza n'akuleka wadde inch
wadde sekendi yadde microsecond wanaakuleka anaddamu okwogera ojagamba sitaani yali mu kwogera yali kwogera era mulaba baabo ojja kuba okomyeko eri information gye yakuwadde nga gw'osibidde amaaso otaddeawo ekyokubiri be still asirikirire nga maaso funangawo akaseera akasirise owulire kyeggulu kye ligamba uzuka topapa totukira ku simu totuka mu kinaabiro funanga kakaseera ako veeraawo osiriikirire olowoozeeko oba olina kawashipuko kateekeko mu background kituufu oba olina ka instrument wo kasuuleko kateekeyo osiriikirire omuze ku kirowoozo dakiika nga 3 ojjalaba ensi ey'omwoyo weekulodingira ebintu byonna byobadde tomanyi kituufu nnyo byonna bibaddewo nga byabaddewo naye nga tokoze ekintu wabitegedde so ekyo kijja kukuyambira ddala kati information eyo gisange ku YouTube nga tukulambulira bulungi ebintu byolina okuba nga ate okola kale katwetolemuko katono dakiika emu tusobole okuba nga ate tukomawo. Shalom. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope. Okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tishtv74@gmail.com.